Beera. Tabula litya. Si birungi nnyo. Honorable Jangoso program se njakuba. Omumanyi ono? Mumanyi nnyo. Musajja alwanye ne lifirizi kibiki. Musajja honorable nga bali ku kituufu so si bali abaali baagala ogenda kujja Lwengo olina okujja mutaase abantu kakati nga mubeera mu palamenti abasuubuzi ngaabo ng'ensonga zizze nga gye muli osanga muyinza okubaako kyemukola. Sebbona n'ekigambo kyeyogera nti abantu abalina amagezi n'ebigwo ebyamagezi tiboogera era basiga. Nina omusuubuzi omu sijja kwogera mannya ge. Abantu abasinga balowooza nti mugezi kyokka ate nga mubi. Ekibula ngambye sijja kwogera mannya ge. Abantu abasinga balowooza bamwogedde. Ngambye nina omusuubuzi omu gwe mmanyi. Abantu abasinga balowooza nti mugezi naye ate nga mubi. Omuppi taba mugezi. Ndowooza bwe kiba kuba n'abaffe bakkiriza nti tebakkiriza nti kanneewungeko naleko. Bagamba ko njja okumuyita bwekati nsonga z'abasuubuzi bagamba era namusanga wali ne mugamba kulamba nadde nasooka ataanye ensonga eyo kubanga ali etunumya omutwe. naye onalibwe nze nkulaba nnyo ku nsonga z'abasuubuzi oyiyewo omubiri naye weebale nnyo bale ddala naffe eddoboozi tuterako dituusa naye tetumanyi ebintu ebimu ali nammwe abasuubuzi olumu mulina bye mutya okukola ki okwogera kubanga ifiriiza eyo tebaatunyonyolako engeri gye yajja n'engeri gye yajjamu okuyingira wano ewaffe e Uganda nga mu butuufu olaba nga mulina okunyigiriza naye nga tetuba tetubimanyi naye engeri gye tufunye omukisa guno tusanga wano climax tubadde tusaba obuuzo ku bantu okubabuuza atunyonyole n'okutunyonyola olunaku lwe twalina okusinkana omukulembeze kyekyabaawo nga teyajja mwamunyoomoola nnyo n'abaddukako. Abatulaba baaniriza live yaffe eno amanya n'eddoboozi enkale Edward chairperson eteya Uganda. Ekibiina ekigatta omusuubuzi oyo yeetandikiddewo okuva ku oyo omusisi wa paani. Omanyi tuli ba entrepreneurs nawadde abasinga batandikireyo mu bizimbe kubanga ebizimbe ebyo bireeta levels ez'enjawulo. Omuntu ava kapeeya tetuyita oba ekijja oba muwino n'afuna kapito we n'amuzimba n'ajja Kameeme n'ava Kameeme n'afuna akasente akafuna edduuka n'ava ku dduuka n'asobola okuba nga anoonya akatikiti akamutwalako e China okusuubula. Levels z'obusuubuzi nnyingi naye ku nsonga eno bwe tuba twogera omusuubuzi twogera ku musuubuzi asembayo owa wansi yakola owowaggulu. Essaawa eno ekikopo ekyo kyetaaga nnyo ejjiiku naye sukaali ne bwabaawo kitegeeza buli kintu kyetaaga kinnaakyo. So olunaku olwaleero bwe tuba twogera ku nsonga y'obusuubuzi tubumanyi tububaddemu twatandikira mu butale. Nze ekyasinga okunguba mu butale nkigamba nnyo abantu nti nawana ntuka ku pickup n'engwa nga ngituddeko olwo emigugu nga tunoonya obusuubuzi buli muffe bujjidde muffe nga bututambuliramu. Bwe ndaba omuntu ayingira mu busuubuzi nga ye ayagala ate busuubuliramu banne kinyiiza nga ye ayagala akozesa abasuubuzi nga bizinensi ye kubanga ebadde teriiwo. Naye omuntu omugambanga nnyo nti oli musuubuzi nti oli mu busuubuzi kika ki? Obuwa empooza obwa layisinsi oba obw'abayunivesita kubanga ze layisinsi essatu zetumanyi mu busuubuzi. Kati oyo bw'akigamba omubuuzanga waali. Abasinga abantu bali wano abamu bali mu entertainment busuubuzi era bw'agenda abaako empooza gy'asasula ne bamuwa lisiiti nti agwo okkiriziddwa okukolera wano oba okussaawo ekibaayo n'oyo naye gy'ali eyo. Naye nga atebengedde wamu nga bamumanyi nti oyo ali mu kategole eno. Naye bw'owulira omuntu ng'agamba obusuubuzi nga ne byayogerako tabitegeera omwekengeranga nnyo. Ate mwatte abantu abo bafuna omukisa ogukola buli kimu
be baagala okulobesa ne babalaba. Ate ffe olumu ebintu bye tulaba nga biri mu nkola ey'obusungu munansonyiwa okulandaggamu kaŋŋende ku mulamwa. Abantu bangi abatulaba wano babuuza ifriz kyeki. Ifriz abaagireeta mu matu g'abantu bagitundanga ekintu ekirungi ennyo nti era sisitimu ez'okuyamba omusuubuzi, era ne bagiyisiza mu sisitimu. N'omuntu bw'agamba nti nkuguzizza essimu n'agikuwa n'okwata mu nsawo n'osaza layini nga ze ssente zo ezigula mashini, n'otuuka ku layini eyo nga weetaaga okussaako data ne airtime ng'ate sitiiri ojja mu nsawo yo, oyo aba akuwadde essimu, aba ayongeddeko fiirizi. Okitegeera kye tuliko kakati. Kino kyakuwuddiisa. Atulaba wano njagala nnyo atega amatu ategeere ekigambo ifriz. Nawadde bagiyita kuuma akayambako omusuubuzi oba omukozi wa bizinensi. Era bw'oba oyagala kikakasa kabuuze mwami Lule wano. Fe tukayita akuuma kasokoola munda. Essaawa eno omusajja ono talina bizinensi ye wabula mupakasi wa gavumenti. Lwaki nkyogedde bwenti? Nti ebintu wano mwami Lule byagula ebimu biva bweru wa ggwanga, ebirala biva wano mu Uganda. Ne bw'abanga omuntu asuubula ebweru w'eggwanga asasula ekintu kye tuyita VAT, kye tuyita value added tax, oba ekintu ekigattako omutindo. Value oba omuwendo, kye tuyita value, omuwendo ogugattako omutindo ye VAT. Abantu abaliwo mu 96 VAT eyo we yajja. Baagezaako muteeka ku magaali, obugaali baabutandika obuwa ennamba bwe muba temwerabidde nga mujjukiremu nnamba. Disitulikiti zaatandika okiteekawo nga zikuŋŋaanya VAT ne zikola bunnamba buleeti obw'eggaali. Abaaliko e Masaka bo basobola okukijjukira. Tajjirako mu mulembe gwa mwami Sempijja ne Kasozi mu 96 baleeta obunnamba puleeti obw'eggaali ng'ennamba eyo bagitunda oba nnusu lusanvu nga ye VAT eggaali gw'erina okukola ki? Okusasula. Ekyakolayo wadde emyezi ebiri. Kakati abantu bajja bamodifayinga sisitimu ey'okwagala okubbiramu ssente ku kintu kye wasasulira edda. Kakati lwaki tugamba ifriz si sisitimu just? Singa sisitimu yandibadde ya bwereere nga terina kyekuggyako, bw'ogamba kangule sisitimu eno nga bw'ogamba nti mbadde nnina edduuka nga tisangalo na mutwe naye kangule kalituleeta ngiteekewo eyanguye emirimu. Ye ifriz bwe yandibadde nti omuntu kagireete emubalire mangu emulage ekyokukola. Ifriz si kyekola. Ifriz ye mashini ekozesebwa mu kubba omunnayuganda ng'ate anyigiriza omuntu asembayo wansi eri ku kyalo, kubanga bagamba nti eno ekuŋŋaanya omusolo ku muntu oyo asembayo agule ekintu ekyo. Essaawa eno caayi ono yandibadde wa nnusu 13 ewa Lule, caayi omukalu. Naye olwa ifriz amutunda 5,000. Lwaki? Alina okuggyako buli kakopo akafuluma mu sisitimu kalina oyitiramu, n'ajjako ssente ebitundu 18. Kitegeeza ekintu ky'otunda omutwalo olina okukiggyako siringisi 18 lwa gavumenti. Ate waliwo ekirabulira bagamba nti eno ifriz eba ekuyamba simanyi okubalirira bizinensi. Kati awo wennyini wetuli. Omuntu ataakuwa kapito lwaki akubalirira? Kuba bizinensi kiba kyama. Bizinensi kyama ate bizinensi ibyo. Kubanga omusajja w'omuyamaki yatugamba ati ifriz baleeta egenda kunyigiriza gwewo. Ati ifriz eno njogera ne bw'oba oli eyo nga gw'obadde okuba ensaasi ng'oli musawo muganda ojja gigendako. Ekyo kituufu kuba ne Waluna nawe yabagamba ojja gigendako ologereko ku ifriz ng'eno ologera mu kinnansi naye ng'okozesa mashini ate okusajjako abantu ekigali. Ekigali kya ifriz kireete soka okiteekeko wali. Omusuubuzi
temunyiga nnyo nga ono omusuubuzi we bamuteekako akazito kagwera ku nsi. Ambanyumize mwali bamuli wano nga temumanyi ekintu kye tulwanako singa abasuubuzi tekitunyigiriza nakunyigiriza naye kinyigiriza kasitoma agenda okungulako mu kyeyini kubanga kijja kitya kankitemeteme bwe nti ifris bwendeeta konteyina nga njijja e China erimu emitendera nga 6 nsooka nensasula import duty etwagamba president asaleko kubanga East Africa omusolo oguggibwa ku bintu ebiyingidde mu ggwanga tuguyita import duty batusala ebitundu 35 ku 10 buli ki konteyina oyina ogisasulira ku buli kikumi okuyingiza ebintu nti mbijja Mombasa mbireeta wano okutuuka e Uganda mu konteyina sasula ebitundu 35 naye ate kitwewuunyisa buli kyolina mu konteyina bwe ziba miliyoni 10 ino ziteerako miliyoni 3 mwezi nakati ne batakoma ku ekyo tugamba East African Community gye twagenda twagiyingiramu lwa bya busuubuzi lwaki tetuwa ebitundu 35 ng'ate abalala bonna bawa ebitundu 25 amawanga amalala ng'ate era ne quality gye musuubula yebimu ate bali balina enkizo emu nti bo balina emyalo kati fe ate twongera transport costs ku bintu byaffe ate ne import duty yennyini nayo ne bagitongezaamu ebitundu 10 kireese buzibu ki ekintu ekyo kyemulaba ng'ekyamu ekintu kye twatundanga omutwalo gumu mu 12 kituleetera okyongeramu 8 transport cost n'ebitundu 10 bye batwongeddeko bwe tubyongerako ekyo ne kibadde kye nanditunze ogumu 2 n'ekitunda emitwalo 2 ng'ate Nairobi bo bakitunda gumu 5 kubanga bo balina ku support kati ate be bantu be bamu betukompiitinga nabo mu market kati ate bakasitoma beebo betwaguzanga abava e Sudan, e Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania ne bannakenya bennyini nga bajja wano ne bagula kubanga ffe tukolera nnyo mu mbeera egamba kantunde mangu mazeewo leeta ebirala kati Uganda yali yafuuka Dubai ya East Africa. Kitegeeza olwo kati nnyo kitegeeza ekiriwo essaawa ya leero omuntu wadde mbogaboneka ngene ensuubula e Kenya okusinga okujja mu Uganda kirungi nnyo ekyo kyennyini okitegedde nti ffe twafuuka junction abalundi abakongo bonna abasudan bonna twabafiirwa kati gwe nooba ng'osigazza muntu wa wansi ono w'omukyalo atawonaalima kyokka ate wajjanga ogenda kumunyigiriza ate ng'ojeega ekyo bannayuganda beerobozza nnyo be bantu agamba nti akugamba nti nze ngula essaati enkadde nnungi okusinga empya naye ng'ekimugobye kintu eki beeyi na kitundu nawulirako gavumenti ya Kenya eyina yateekawo w'osuubula essaati emitwalo 3 ng'oteekera ogivunja essaati kitundu ekyenjawulo kye balina bonga wano osobola okugamba nti muzi essaati emitwalo 5 n'oganjiresi wa onale bonga nagimuzi emitwalo 6 kubanga gavumenti ekiyingiramu kyo yakireka nga okola by'oyagala kati waliwo ekigambo President Museveni kye yakozesa kyasinga okwonoona bizinesi za wano mu buseera ky'olina naawe bakuseere ky'otalina kyenkanankana ne malaaya okugamba gwe omusajja kandi onneeyambisa nsasula ate olaba bw'ogula malaaya n'ozimuwa ate nga gw'ovuga boodabooda olaba bw'afuluma mu loogi mbadde ewuwe naawe n'omugamba nti owaayi wansidde ky'olina akati boodi olaba wamuguze mutwalo ate wano gw'omusaba 3 feya n'ensejja olaba bwakugamba kale ntwala bw'atuuka mu kisenyi nakkuba naye kyamaanyi bino byonna nga bitambula mu ggwanga lyaffe nga bw'oliraba ifirizi abasuubuzi banyigirizibwa mugenda ne mulanga okuggalawo amaduuka abamu ne bataggalawo ono atuula batajja kumanya kubanga nkuleetedde mbadde naakakutemerako ebitundu bintu byetuze tudimandinga mbadde bitundu 35 ebikoozinze byonoonye eki byonoonye akatale nti tufiiriddwa nnyo okuva ku muntu atandikirwako mu Nakibuga asookerwako mumanyi ye bulooka biri waagundi
biri wagundi bwatunze bwotunda gwagenda okugula ekizimbe jangu tugende nkutwala ogule kino emmotoka eno ngivuzeemu kyengivuzeemu kangitunde enguleyo endala awo wonna buloka naye mu chaini yaaba akola government transaction ziba zitambula obulamu bwa buli muntu buba bumuvinga on essaawa eno byonna byesibye lwakinteki gavumenti butasikamu policies zinyigiriza abantu nazitegeera ate nezisiba kyetugamba nti sebusiru bwa njoka bulumanyirizo ati gavumenti bwebanga ddala bwe bantu bw'abantu bw'obanga ddala twayinya mu East African Community lwaki tokkiriza ne tubeera ffenna ku bitundu 25 ne tubalansinga eryato olala bwe yasiyala okubuuzaayo ababaka ba parliament bano bekulonda oba abakulembeze kanji kubaka ba parliament abakulembeze betulonda bakoze ekimala okuyamba omusuubuzi nga gwali mu sisitimu y'abasuubuzi ate guli mukulembeze actually nawe kikutwaliramu nga gwe mukulembeze mukoze ekimala okulaba nga gavumenti mugiraga ekibanyigiriza ensonga eyo gibuuziza bulungi era nina okwekonayo omanyi bwe tuba twogera ku nsonga zino abamu bagamba bw'obeera eyo mu bannabyabufuzi temuddira byabufuzi ne mubigatta mu by'obusuubuzi ne beerabira nti ne bwe twagenda ku ssomero twasomanga ebintu bisatu ebintu biri social political and economic kati lwaki obyawula ekituuka ku sayidi yo palamenti yesinza okwonoona eggwanga lino Museveni tusobola okunyiiga naye naye bamuwa biwedde asayiningeko kasita babala ekintu bakiyisizza ye ne bakitwala wali akati mu nsonga eno eya ifris n'ebitundu 35 nga bwe mbadde ndikunnyonnyola ensonga bwe yayongezesa yagamba mbu bagiteekawo protectinga bannayuganda abatandise okukolawo ebintu neffe tutambula n'ogenda e China n'osiŋŋana nga China ogiraba y'amaanyi nnyo naye ekyasuubula e Bangladesh esuubula e Vietnam esuubula e India ne bagattaakola ebintu n'Amerika yennyini bagisuubulamu nayo nekola naye nga yesinga okola ki ebintu awo nno Pulezidenti Museveni waliwo mmesi n'ava mu buzaabuza byatategeera nnyo ebyobusuubuzi bino bo ne beegeziwaza kumbe baprotectinga abachina omuchina mwe gwe mulaba wano nga mweru naye nga waliyo omuchina omuddugavu ali emabega bano be tulina batembeeyi si ba investor ekyo nakyogera mu maaso ge nti mugamba kibuulira bulungi nnyo akati daba sisitimu bwejja omuyaya atuula eri n'abalandi mu butuufu singa ndeeta software yono ne mulira mu gavumenti bwepiikinga nti egenda kufunamu nja mutunda obuwumbi n'obuwumbi kati eyaleeta software wa ifris ne system ya ifris mu nsi ezimu gyeri tebasaba vat ku bintu bakuyetingawo kye tuyita free zones ne bagamba nti Arua ya musana mungi nti naye tugikulaakulanyiza tutya tutwaleyo free zone abantu bonna abaleeta container tetubajjaako musolo bazitwale mu Arua kakati gwafuluma mu Arua ne bakuyetingawo boda ne bagamba nti omaze okusuubula nti ye kakati gwe waayo akasolo akatonotono ne bakozesa ku ifris eyo ne basalako kitegeeza omuntu ono tanyigirizibwa kubanga naye ebintu abiguze layisi ne bwagattako 18% gwe gubanga omusolo ogusoose gwasasudde ye najja n'akuyetinga purayisi ye akati wano kiki kye mbagamba ekibi ekiremeseza ifris era ne tugamba si nnungi n'akamu ekola kye tuyita double taxation oba multiple taxation okugga omusolo ng'olwedde wagusasula awo konteyina wagisasula enakawa oze ate onojja ne mu dduuka buli item oyagala ogiggyeko ekintu kino kigamba abantu bizinensi za Uganda zigenda kufa ebitundu 78 ate n'aba n'asigalamu ebo bokka abatakyalina gye balaga lwakintu eki ifris lwakimbi nakusomedde ekyasoose 35 mbimazi kati tugenze ku item ku lisiti ya URA ng'esolooza erinako vat URA yennyini URA yesolooza ebitundu 35 kitegeeza twasuubuza miliyoni konteyina erimu miliyoni 10 ejjako miliyoni 35 ezitutte wasigadde mmeka ng'ejja negamba sasula vat konteyina eyo ku bintu byonna ebiri mu toto namba buli kintu
ne bakibala mulimu nukazi mulimu speya mulimu sweets mulimu engoye n'ebirala byonna nayo nejjako ne babayala piece ku piece buli emu nevaako nekola calculation ne bakwata nti tulina number of pieces mu item weziti zisasula 18%. ne bajjako ebitundu 18 ku buli item oba buli kantu akali mu container ana musanvu kati bala nti bajjeeko emiliyoni zaabwe 18 ozigase kwa 3.5 kati bwe bakimala nga sibye balinawo infrastructure rate ya 1.2 is it around tulinako exercise duty tulinako ebintu bingi kakati bwe biba ate byangoye ne bazizaayo ne bazipimanga ennyama engoye ne bazipima mu kiro nawo ne bakujjako nawo ne bagamba nti eyo jjagiweera buli kiro naddala baleeta zimatiriyo. Awo no wasinga okunyiiza nti pulezidenti agamba abantu baleete ebintu ebitali finished unfinished goods nga raw materials ezitunga engoye bagenda ziteekako ku kyalaani kyebayita okugattako omutindo alutunga aluseeko design alwagazisa abalukolaki abalulaba era balugule nga luwedde kimulekeraawo bigula eri mubireete nga tebiwedde ate abo bazipima mu kiro we tubadde ne babapima mu kiro aga buli kiro ya $3 n'obutundu 5 kiro 10 n'obutundu 5 omutwalo nga kumulu kikwata bukwasi $3.5 times 100 buli kiro kakati bukubiseemu konteina ebamu kiro 28 arawo mitwalo 28 tani zinga 2 nazo miliyoni mpitirivu sente mpitirivu kakati n'ogenda tonagenda ku nnyini kizimbe akyali mabega namba 2 ate tukyali ku namba 2 osembudde mangu ate gwera n'ebyobuuka ebirala tubaze lisiti eriko ebitundu 6 ozo obitemaatema nga buli kimu konteina neggwera mu bukadde 568 nga totaddeeko bino wammanga tekuliiko kye tuyita flight kubanga kago ekutikkira konteina egivuza n'ogisasula konteina eyo yennyini gy'olaba ng'olina ogisasulira kyetuyita pivocoleta konteina eyo yennyini eriko ba offroada erinako sente za ocean pivoko lwe lupapula lwe bagamba nti ebintu bya mutindo nayo gisasula ne tujja nga ebyo byonna tulinako Mombasa to Uganda tulinako China to Mombasa tulinako Mombasa to Uganda mpaka wa ezo sente zonna miliyoni 14 zezijja konteina okuva Mombasa mpaka wa mpaka Uganda ku musolo akati olinako abatikula akati ebyo nga bivuddewo woddira wano ewaka olina okusasula edduuka miliyoni 3.5 buli mwezi konteina etambula wakati w'ennaku 45 nojja wano netiwaka ne bagamba zidire eyinze awo nno nga tonna bitunulamu ekisinga otunyiiza nti essaati eno fenna twambadde essaati eno n'eno bano abakulu balinga abazirozaako omunyo ne bagamba eno ya kotoni ewandala ate neerimu polisita ewandala fetugamba mutuwe item emu mutugambe nti vali erinemu nti essaati ngisasulira $10,000 ngumanye kati bagamba eno ebakebera nga erimu polisita 75% ejja kuwa 3,000 eno ebakebera nga erimu kotoni ejja kuwa 500 kakati description gyokola gwe n'onnyonnyola abantu bano gwe yabisuubudde ate bo beeterawo eyaabo abatali basuubuzi nti oyo yakoze under declaration ku konteina kyetuyita mbu yasasudde omusolo ogw'owansi essaati eyo yandisasudde 5,000 kubanga mbu yabbeeyi kale no tuzzemu twagalayo bweziti era tukubye penalty eyo nno tebagamba twagalayo zino wabula bakuteerako penalty ne bagamba penalty yo ekutte ojja kuwa $8 ate leero abibala ate ekyo tekikomyawo okugenda mu ebyo tukusiizinze basooka ne bakussaako empingo wali siza ne penalty byawukana
omanye omuntu okubanga oli mu kkomera ate ne bagamba mu ngeri omutere ddala mu kaguli ekkomera mu kkomera ebyo byonna bizibu biri ku musuubuzi. Akati byenkubalidde andaba ayinza obutabiyingiza mu mutwe gwe naye kankoone wano lwategeera nga nzizeeyo ku VAT maze omusasula ku kontinye emu gitaddeko emiliyoni 48 nziwaddeyo VAT enjawulo fetugamba nti VAT gwe muba mufuulira ddala mukwongereko akagambo nti ifreeze VAT kubanga VAT abuzeeko obubuzi kagambo kano aka ifreeze naye musasudde kubanga naye banzijeko 18%. Ati bakomawo mu dduuka bagamba naye tukuwadde ka mashini tewasasulire nakawa weebale watuwa akati tusiimye newano buli kyotunda tuweko 18% era tujjako ebitundu 18 era ne batuwuddisa si bibyo nkwata ebitundu 18 olugoye lubadde osuubuza emitwalo 2 uteekeko siringisi 108 noono yennyini abitunda ajjagamba siina balansi wa 2 agatteko 12 lufuuke lwebiri bwe lufuuka lwebiri eyazza okusuubula eddaziini 10 bw'asanga ebbeeyi ekyuse atwala eddaziini 4 kubanga sente zeesaze zirinnye kati tegeeza alina osala ku bintu byatwala. Tulina mu busuubuzi olulimi lwe tukozesa lwe tuyita enkoloosi. Ekintu buli lwe kiddira mu dduuka ne kidiba tekivuddeewo efuuka enkoloosi. Engoye zisika enfuufu zikola kidedi sitooko engoye zirimu fashion buli lukya zikyuka. Tosobola kwesibira mu bizinensi yangoye era bw'obanga oli mugumu nnyo ng'oyagala okuguma tewuwe tewagwayo nkoloosi banoonya olugoye olwa 96 nga gwokyalulina naye nga weerimba tezikyalimu ssente. Akati tugamba kintu ffe tukolera ku mbeera ya budde. Essaawa eno bwemba nasuubula jaketi okugenda oyingira ogw'omukaaga mu musana nga gye nali ntunda mu nkuba emitwalo 4.5 bwe butuuka mu musana ngitunda gumu kitundu kubanga yakugadde disitooko. Akati mu ifreeze tebasalako kubanga buli kyoleeta kiyingira mu system direct. Kati bw'oteeka mu system ndi nagiyingiza nga ntunda emitwalo 4.5 kubanga system buli kyotunda ng'ejjako ebitundu 18 egenda kugamba bwe wagitunze gumu kitundu ng'ogitunda otya. Olaba system bwefuuka komanda mu bizinensi yo. Nti bw'oba waleeta engoye oba wasuubula nefuuka mugiyita nkoloosi kati enkoloosi kati wefuuka enkoloosi bw'oba oyagala kugyamu ssente zo wakiri z'ofunyemu entinitini ogenda oleeta ebirala. Kati mu ifreeze kyotunda newankubadde kyatuukira 3 bwe yagadde otunde 2 kitundu oggyemu ssente zo wakiri ofiireeko entonotono ekitundu ekyo ate bo bagalako era 18% kuba bo batwala kyofulumizza. Kutegedde bulungi. Era mu ifreeze tebalamuza. Lwaki twogera ku ifreeze eno? Example nyangu mugirabire mu supermarket. Ifreeze mu supermarket akakapapula ke bakusaliza ne bakuwa. Mu supermarket oyinza ogenda n'olamuza. Kati obulamu ate bwe tutambuliramu mu downtown oba mu bitundu byaffe mu business byakulamuzigana. Osobola n'ogamba oli sukaali wa Kinyala Sugar Works nti omutunda 4 nti ngenda kuwa 13 emmese zamulumako. Oli n'atunula nga kituufu mwatenoloosi mutwale. Ifreeze tebimanyi. Ifreeze temanya nino watoddeko ssente mu dduuka n'osasulyako omwana school fees. Teriiko kye tuyita expenditure pattern. Yo teraga lisiti ate nagyeko ez'omukozi ogumu ekitundu emuwa olunaku ate nakozeeko kino nedda. Temanyi wawoze. Temanyi nti nno baabitutte ne babizza nabadde mbawadde. Ifreeze tulina enkola ffe gye tukwata ebintu n'otikkula omuntu w'embala n'agamba mpeerezaayo emigugu 2 n'obikwata n'obissa ku bbaasi. Akati owa URA abikwatira wali n'agamba leeta ifreeze receipt. Era bw'oba togirina akodde kintu kimu. Lwaki abasuubuzi nga mmwe ekitwala etumwale mwagala okukwatagana olw'ensonga mugenda ne muteesa okwekalakaasa okw'emirembe nti muggale amaduuka bwe gabeerewo ne weesanga nti owakiseka ndesa example ne weesanga nti ku ndabogabo baguddewo owakiseka waggale
n'ogenda ku Nabugabo n'osanga nga ejjinja waggule, n'ogenda ejjinja nga waggale n'osanga ebbala nga waggule. Tewaliwo nkolagana gye musobola kukolagana wakati wammwe n'abakulembeze b'ebitundu mu region ez'enjawulo naye mba nga bamusa ekintu kimu. Ekibuuzo ky'obuuziza kirungi naye kisookera ddala abatulaba ffe bwe mulaba wano obusuubuzi tubulwanirira tuva mu nsawo zaffe, tetulina muntu atuvujjirira, bonna ayagala akuvujjirira ate ayagala akuziba omumwa.